awo tubireke no but tujja kwongera okumufuna naye ayongera okukola ki okutonnyonnyola lwaki tebo zatundibwanga bbeeyi layisi ate ye n'akikola ki n'akyerabira kuba byonna tubikola tebo ebusatu n'ogiyiriba akakadde ofuna abantu kale awo tuvuddewo munnange twandibanga twazzeeyo mutubonga naawe twakoze ki twazzeeyo mutubonga naawe abayimbi be Uganda kati baasibye ku nnyama oluvannyuma lw'okukoowa akamanyiiro n'okutiisibwa bagambye tukoyo omanyi bw'oliira mu nzikiza bikutuga n'owaayirizibwa nti emizimu gyakutuze kumbe kulya ne bagamba nti ate ndowooza nga ne gye balya babagamba naye lwaki ze tondaga mu bantu Florence kanakiwenga gwe ku bakyala teri mukyala ayagala kumwagalira mu buli kadde mami madamu ontegeera wetaaga werabeko ku status abayimi nagamba naye katujje ddalinge waffe mu gallery tumuteeke ku ki era munange video ng'efuluma big size beko ye yali yamujjadda mu gallery kamiyoni abadde awo wakati w'okubeera mu gallery nga tali muki mu gallery pozi ne kimenke yamugjeyo mu gallery kati abo babadde balagawa babadde mu state house awo state house naye bano be babadde abagumu abasoose abalala bifaananyi bye byatuyambye nga bebese masiki olimba ne president alifaya akamasiki ako n'ekifaananyi gyako masiki katuli mu kubonaabona babaddeyo bangi 10 olimba 10 mukama ne propaganda yajja mu nsi muno nti bano buli bano abo bonna bayimbi bebo abo bonna bayimbi bafe ne tosobola kumanya oluyimba lwe yayimba kuba emimu atogiraba tosobola kumanya onani odali musembeze sembe ono anti Sara Short yes Sara Short ekyatuyambye nti mumpi abo babadde mu state house awo state house ne Zexi wuli Zexi aliwa banne wamane we Zexi webale kulaga mukulembezeewo onani aliena omunene nnyo Uncle Ragadi simbuza bubuza temugamba nti Ragadi atayinza okutiisa wammayewa naye gwalo gwe basonze mu Zexi gwe batulaze kawana ate abasigadde nga bangi bagulunedi bani bonna nga federation nga bojima bonna federation bagenze basinkana omukulembeze w'eggwanga nga bakulembeddwamu advisor omupya omulonde era kigambibwa nti mu meeting ekirabika ndowooza mu bye baraisinze bagande bannaye ne mukama waffe abeeko wakusemberera kw'omukulu nti muwe gwaki gulunedi yo nali mu bbulu mu suuti ya bbulu ne kino nze nkyagadde kirungi ne kaakati wakati nga ffe ani yikyogere mulekerawo okutya ani Zexi oli ku Zexi yakutawanyiza nze naawe mugenda ddi ekyani akyogedde naye sayimo kyekyakutuka Florence oboyaga tugende wa Museveni tusobola okugenda kyekyakutuka ate goli wa piraawo nze ndi wa piraawo nze ndi wa pikifeya tukyogedde misana obuzibu tubadde tulina nga ffe tugamba tuli bapiraawo nga liwo batagala kukkiriza nti baki ba NRM ffe kyekibadde ekizibu kyaffe kyokka twagala nti waba mutwalo gukubewo nti muki mutwalo era nze saagala kulaba yatandika kukalakata bayimbi baffe babaleke omuyimbi waba agambye nti waawano muleka agambye nti waki NRM party negamba etya NRM party yavuddeyo negamba bweti yabde negamba nti President Yoweri Kaguta Museveni on Wednesday 20 nzivuunule olwokusatu ennaku z'omwezi nga 20 mulumu August ogw'omunana met a group of over 100 musicians at State House Entebbe yasisinkana abayimbi abasukka mu 100 mu State House Entebbe. The meeting was organized by the Commissioner of Patriotism Office of the President. Meeting eno yategekebwa Commissioner mu Luganda. Ekiraga kirekeyo. Commissioner wa government. Kati awo kana asobola love commissioner, asoba parliament commissioner. Kyonna kasaba commissioner. Ye yagitegeka. Ye yagitegeka. Bamuyita Miss Helen Seku. Muchala Miss Helen Seku. The musician who included Bebe Cool and J Chameleon. Abayimbi abalimu. Omwabadde Chameleon ne Bebe Cool. Were led by Musician Federation President Eddie Kenzo. Bakulemberwa
omukulembeze wa federation Eddie Kenzo. During the meeting, President Museveni kyanemye okusoma paka nakati. Mu meeting eyo kyamulemye okusoma paka ne leero. So ekiriwo kye tuzze okutegeeza eggwanga olunaku olwaleero si kinene nnyo. Ekigambo kyaganye. Abayimbi kyabaganye. Naye nga nze naawe bannange ambuze omukulembeze wakuyita ogaana okgenda. Omukulembeze kubanga ayinza okubanga bamukwata mu nvi toyina situka mwete mukyala omulembe gwa situka gwaggwawo omulembe gw'ensekere gwaggwawo. Omukulembeze wakuyita ogenda mu State House togenda. Nina okgenda mpulirize kyaŋŋamba ate munnaye oyinza okugaana nga tomanyi kye bagamba osooka kiwuliriza n'olaba oba oyita oba toyita.